gwe tosobola kukebera n'okozesa obwongo bwo n'okiraba nti omuntu gw'obuuzaako oyo. Kati olwo tulowooze nti nammwe mwagala nnyo oba mugezaako okumwegulako alabe nti mumwagala nnyo. Tusaba tusonyiwa baaba. Naakusonyiwa emirundi emeka? Nenkusonyiwa leero n'okiddamu, nenkusonyiwa n'okiddamu, gwe omuntu akusonyiwa emirundi emeka? Wama kulikayo munnange. Bali batya? Bano bakimeki? Mubaze tubayambe. Obayambe gwe nani? Mwe, musoke mufewo mudekeri bali. Mbubaze tubayambe nze naawe tubasasulire fees. Habibu ntegedde owagira maama wanzite. Ate ntya. Okimanyi bulungi maama wanduga. Nokkiriza abaana b'okujja wano ne baleeta eddogo olinzite. Amazima ga Katonda mu ggulu kino nkulayirira nga ntya Katonda. Nange mbeekangidde wano sinze mbayisa amazima gennyini. Ekyokunona sukulu fees beekwese mu kyekweke. Baleese eddogo. Kati olw'okuba maama we alaba nga lyaweereza liganya okukola asazeewo abali batikke bulungi. Linzite. Amazima gennyini nsaba kunsonyiwa. Mukusooka nabadde saakitegedde ne mutwe gwange tekyagzeemu bannange. Saakirowoolezaako ddala omaze kyogerako kati bannange ne ndyoka nkirabira ddala baleese eddogo. Kale nzite. Kalinzite Habibu. Nedda bambi. Anti kyoyagala. Si kyenjagala amazima gennyini, si kyenjagala ayidda. Nice. Viola. Kyekikomezaawo nga sikukimye. Nti mwami Mujuni we nali ngenda wangamba ojja kujjawa kunkime. Kati mbadde ebbanga lyonna nga nkulinza ojja onkime gwe n'otajja. Nanga bazadde ne bangamba nkomewo. Anti bwe mba sikukimye tegeeza mba sikwetaaga. Anti mwami Mujuni olaba ekitiibwa ky'omukyala yenna buba bufumbo. Era omukyala atali mufumbo taba na kitiibwa. Kati ekiri ku gwe oba onneetaaga oba tonneetaaga. Nze ekinkomezaawo mu bufumbo bwange wano kufuna ekitiibwa kyange ng'omukyala. Obufumbo ng'obukola nani? Naawe mwami Mujuni, nze ndi mukyala mufumbo gy'oli. Nze nkugambe sikwetaaga wano, sikwetaaga era sikwetaagira ddala. Nina obweraliikirivu. Mukyala Habibu kayingidde mu nsonga zaffe, tetukyafunye ssente. Naawe leka kuwaayiriza mukyala wa munno. Naye nga kati kulwaki abaamugaana otuwa ssente? Kati golooza lwaki batugobedde ebweru? Batugobye basobole okuteesa nga abafumbo abakolagana. Ate nze nina n'essuubi nti ezo ssente baba Habibu zaadde agenda otuwa mukyala we agenda muwa amagezi batongeremu. Sha, ekyo tekisoboka. Mpozi nga gw'oloota kiroote. Siroota. Gwe linda ogenda laba bagenda tongeramu ssente. Habibu nze sigenda kulinda maama wo kunzita. Mubeere nga mwakanzika mwakalimmalirako mu bakungubazi bennyini abanajja okukungubaga akulonderemu omukazi owase weeyagale nga nze ndi eri nvunde nvunyuzi nkavula. Habibu ebyo sigenda kubirinda kantambule nkuviire. Aida tokikola. Aida nkwegayiridde tokikola. Gwe kagwe mukazi asobola okukola byenjagala Aida. Habibu sikola byoyagala byokka.
wabula musajja gwe nga nkwekuumidde Habibu nga nkwekuumidde abakazi abaabe batakolera bya baba baabwe nkitegeera naye gw'oganya okukiwulira n'okukiraba tokiraba nkikujjukiza naye tokiraba nkiraba Aida bannange kati oyagala nkole ntya kati okibuuza nze Hello Martha. Otuuse bulungi? Bw'oba otuuse bulungi kirungi. Kakati Martha bw'oba olina kye weetaaga nga kikwatagana ne ku ssente onkubira bukubizi kuba ssente zo weezina zikutegekera weeziri zizo. Wanje bannange mujuni kanne yanziza neyanzege munnange obandi kuwaki Bangi balina naye tebalina mukisa gukuwa kyokka nze ngulina ekyo nakyo kiba kirabo. bannange neyanziza simanyi bwe nnyinza kwebaza ne mukama yaba akusasula. mbala 2 nga mukutte kubo nga mutambudde muvudde mu lujja lwange. Yii baba, sente z'ogambye zibagenda okusindikira ku ssimu nga tozituwadde. Nze nzirire ssente zange mpereze maama twale mu balogo atandikira awo akyunye mukyala wange. Baba, tukwagayiridde tosiza mbalogo zaffe za school fees tuyambe bambi. Gwe nja kusamba. Muve wano mutambule mugende. Genda. Yambwa mugende. Towulira. Kumala ku mirembe simanyi bye mwalese wano. Genda mugende. Aida, ate baga. Habibu nze mama wange akyanjagala. Ngenda wa mama wange sigenda beera wano mu bintu bino ebyekisirusiru. Mama watuusa n'okutikka baganda b'eddogo n'alitikka batoobo. Habibu nze nsigale mu ebyo. Nedda Aida tokikola. Tokikola Aida. Kati nawe kiraba. Mu mazima gennyini toyina muntu gw'ogenda kundekera. Nawe tunulira ennyumba eno yonna. Kati ondekera ani? Nga nawe kennyini okimanyi nti omukisa gwange guli mu ggwe. Va mu byemikisa. Sigala wano ne maama wo n'abantu bo ne famire ya Habibu ndeka ngende ewafa. Habibu nze sigenda fiira wano mu byakisirusiru mama wanzite. Ekyokufa kankubulire nze neetegese okufa n'omuntu. Naye nkwegayidde togenda. Aida bambi togenda. Bambi togenda. Tugende mu nnyumba. Aida ogenda kundekera ani? Naye Habibu waddonka sookusigala nze wotantakuluzeeko maama wa Habibu. Ngenda kukola ekisoboka kyonna. Kugenda. Bambi, please, ngenda kukola ekisoboka kyonna. Habiba, mazima ddala ebbanga lyonna tubadde n'essuubi nga tumanyi nti baba Habibu yagenda otusasula school fees. Naye ate we atugobye bugobe tugenda kukola tutya? Simanyi naye nze kyendaba. Tugende ewaka tunnyonnyole maama baba Habibu kyatukoze alabe ekiddako. Alabe ekiddako? Ate nga maama ye kennyini yali atugambye tukiwa baba Habibu atusasuye school fees. Naye anti era tuba tulina omunnyonnyola ki baba Habibu kyatukoze. Favor. Obadde okimanyi kali akasajja ka breadwinner kika head teacher ku ssomero gy'ensomesa. Kali akampi ak'omuto omunene ogwaga olubege ku sayidi eyakono. Kati nno ekyasula omutwe gwako olubege kuba na magezi mangi ku sayidi emu eya kkono. Kyogamba kakasajja kagezi. Kagezi okumanya kagezi n'obutabo obusinga abasomesa bwe bakusa okusomesa abaana ke kabuwandiika.
Washikakasa? Ye. Naffe nno twabadde awo. Ne batuleetera head teacher nga mukazi. Nga munene. Okumanya nga munene n'oluggi lwa ofiisi yadde tadyamu. Ne baleeta bafundi ne balutema. N'addamu n'ayingira. Yabadde yakayingira ne bamuwa akatebe akasooka. Yabadde yakakatuulako ne kamenyeka. Ne bamuwa akokubiri. Yabadde yakakatuulako ne kamenyeka. Ne bamukubira omwami Aisha n'ajja n'amukolera akatebe akake akali special. Mu mitayimbwa. Bannange. Omusomesa mulamba okugejja okutuuka ku yo level. Abadde alya biki? Mbw abadde alya kawunga ngaffe. Naye ffe tetugeze nga ye. Naye mbutufu kyewuunyisa. Omusomesa okwegayirira bw'atyo. Naffe kyawo twewuunyisizza nnyo bannange munene. Munene. Hello nyabo. Oli ludda wa? Ekyo kirungi oba kyali waka. Kakati mbadde nsaba ojje kwana ewange. Kale yangu wako sigenda kuba nga tunaba kujja. Kale. Muzamiro. Wanji. Ani oyo? Ogenda kumulaba kasita ajja wano. Kale. Halo? Halo? Wanje? Bannange nsonyiwa. Nsonyiwira ddala. Sigenda sobola kujja. Muzamiru ankubidde ate naawe okimanyi Muzamiru aba yakubidde ebintu byonna osooka n'obireka. Muzamiru nze bwankubira buli kimu nkivaako kwegamba mba muntu mulala nnyo. Muzamiru ampita naye awo wennyini nnyini ngenda bwe naaba nvuddeyo nja kukubira. Kamala okuva ewa Muzamiru ngenda kunnyonnyola naye nsonyiwa. Ate tonyiigira. Okusinga okunyiigira nsonyiwa munnange. Nange saabitegedde pulogulaamu nabadde simanyi nguwa gye zigenda kudda naye bwankubidde byonna mbirese ne nsooka ayinza okuba alina kyaŋŋambe ekyamakulu. Bannaaye kale bambi kamala okutuukako ewa Muzamiru. Kale. Hello. Wanje. Gwe muyayi oli ludda wa? Mbadde ngenda kuba na makwego. Sooka ojje wano ewange kati. Waliyo ki? Waliwo ekintu kinjagala okulaga tomanya oba oli awo kiyinza okuza enkolagana yaffe. Nze sikyayagala kumanya. Sami, leka ate kweyisa ng'abajjajja. Weeyise ng'omuntu w'omulembe guno gwe tuliko. Tomalira na budde. Pretty, nsanyusa okulaba. Yange bwekyo ssebo. Favor. Wanje. Oyo bamuyita Pretty. Girlfriend wa kyali wange Sami. Pretty. Wanje nyawo. Nsanyusa okulaba. Nange bwantu nyawo. Pretty. Wanje. Ono bamuyita Favor. My wife to be. Si wabi. Webale kusiima. Pretty. Sami ali atya? Gyali mulungi. Webale mukuuma. Sami yeekuuma yekka. Nga woli? Ebyaffe ne Sami nga biwanvu n'obisobola. Sami, webale kutuuka. Nange basanga. Sami, ono ye Favor, my wife to be. Nyaba nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba sebo. Favor. Wanje. Oyo Sami. Umadde kugamba boyfriend wa Pretty.
Pwiti, oli otya? Pwiti, kyogana tukyagana kumbuuzaako. Oba oyagala ebyokubuuza lwala ogende emulaga abasawo bajjako era nga bakubuuza. Ne bano babakazi mwabaaki? Bw'onoddayo okibuuza ennyoko omubuuza abakazi baabaaki. Feva. Tusoke tufulume obulu katini. Kale. Abagenyi baffe. Kasooke tufulumemuko katini. Feva. Mwanje. Guddayo waka osanga abagenyi. Zikamala ogende n'amakwekweno. Okugenda naye kiro mmeka z'ogenda okugula? Kiro 2 tezimale? Kiro 2? Tezibe nnyingi. Naye zigule engeri naffe gye tugenda okulyako. Ebirungo tobyerabira n'ebyokunywa tobyerabira. Kale kanyangu. Kale yanguwayo. Naye tolwayo. Tugenda kulwayo. Kale. Muzami. Mwana wa Pwiti namukola ki? Eno pulaani egaanye kati yiiyayo endala. Andeseewo agenze. Kale. Nyabo ate ogenze? Nandikoze ki munenze gwe batanaaza lweza na kayayaana. Ani yabinaaba? Gwe yabinaaba tolaba bwe bakuyaayaanira? Bwe mba nabinaaba ne bikugoba ewaka? Nandikoze ki? Ng'ewaka mundeseeyo nzekka. Sami taliiyo. Ebyange ne Sami byafuuka nga bya Carotex mu Uganda. Ate yabaaki? Gwe atakimanyi nti Carotex yavaawo. Oh, wamma baagigula. Webale kunzijukiza. Weraba ggwe kangende. Joeli. Wanje. Chichi. Ombuuza kiki? Temanyi kikiriwo olwaleero luno. Kyekiriwo olwaleero. Kaakati ssebo, leero tugenda okugabana ssente zaffe ez'ekibiina. Omanyi nalwala obulwadde. Miki? Walwala bulwadde ki obwo? Obw'okwerabira. Obadde ontiisizza nga mmanyi oba wafuna obulwadde buli? Bulwadde buli? Bulwadde ki? Buli obwaffe. Obwammwe? Bwe buliwa? Kale oba tokitegedde tubireke. Kaakati Miki, bulijjo okwerabira nabwo bulwadde? Iye, bulijjo okwerabira bulwadde bwennyini. Okumanya bulwadde, nkola pulogulaamu nenjerabira. Nenkola pulogulaamu nenjerabira. Tugende tugabane ssente zaffe nga tonneerabira. Kale. Viola? Ndetera ensawo yange eyo. Tulyako wali. Viola, njagala ogende olwaleero. Ngende. Ogende ewammwe. Naye mwami Muchoni, sooka ombuulire.
Kyekibi ekyo kye nakola ekingobisanga mu maka muno buli kaseera buli kadde gende wamu ewaffe nkole yuki lwaki buli kadde ngobanga ngende wa nakola ensobi n'empapa okukuwasa sikyalina ssente zikulabirira genda ewamwe bwe ndiba nzifunye ndida n'enkukima naye mwami Mujuni emyaka gyonna gye tuwangadde tubadde ffenna nga nkwekuumidde nga ndi mu maka muno nkwekuumidde kaakati taata omaze okunkaddiya onfeedingisiza nga bwe nti bwenfaanana oŋŋamba ngende ewaffe nkoleyo ki era ani agenda okumpasa nga nze ewaffe nga bwenfaanana bweti onyonoonedde future taata kati nzire ewaffe nze sigenda kuva wano okitegedde nti eyiyo nfu kaakati totta yange kuba eyo yayonooneke yange gireke bw'ogambye sebo ekyokuva maka muno kyoliko nze nve mu maka muno ŋŋende lwakuba onkaddiyiza taata gokyalina future eyange ogyonoone nve wano ŋŋende kati sebo kakuba siva wano siva ojja genda kati oba tova tugenda kulaba omusajja n'omukazi yaani bwe tunaazuula nti nze musajja gw'oli mukazi ojja kukwata ekkubo tambula okole ki ogende wendi wooli kale sebo kakati ndowooza kambaleetereko ku kyoko No, mama. It's okay to fry. Azze tuli bulungi. Ekyokulya tekitamiiza. Madam, ayadde ng'ebyokunywa tebitamiiza. Naye embuto otwala ziri mu mannyo kitegeeza tetulina waakubisa. Nkale, bamba mugambye bwe mutyo, then it's okay. Mpozi, tubadde twagala kulaba ku mwami Mujuni. Mwami Mujuni, musanze afulumye mukotaliiwo. Yalazeewa. Simanyi we yalaze. Simanyi butuufu wo waali. Viola, omwami wo n'afuluma n'agenda nga tumanyi gy'alaze. Omwami wange n'abiwaka nga simanyi wa walaze. Teweewuunya nnyo mu nju muno kisoboka. Mulaba nga azuukuse n'afuluma n'agenda n'akomawo. So simanyi butuufu waali. Kati olwo ffe tukoze tutya? Omwami Mujuni tumwagala. Ekyo mwagala tekirina buzibu bw'anaakomawo nja mugamba nti abadde abamwagala. Mata, kyogamba obudde okyali wano. Sinnaba kugenda. Buzibu ki? Mujuni mulidde ssente ze mpitirivu. Kati bulumbako we ngenda okulaga. Omutima gusooka ne gwesikamu ne ngamba watya singa ama ntambula n'ensanga Mujuni ono. Omanyi ennaku zino yatandika okummanja. Ate nga byemmanja mu buli ngeri sisobola kubimuwa. Mata, wangi oli muntu mukulu. Osobola osalawo ekikuli ku mutima nti kino nsobola okikola, kino tosobola kikola. Kati genda omunnyonnyole omugambe kino nsobola okikola mpulira omutima gungamba nsobola okikola. Wabula kino omutima gugaanye sobola kigezaako yadde okikola. Nze gw'olaba munnyonnyodde ebbanga lyonna bulijjo munnyonnyola nentuka ekiseera nga by'okumunnyonnyola byanzigwako. Kati olwo ngenda n'embeerawo ninga ne Mukama Katonda. Akasajja kano engeri gye kali kavuzi ka booda singa kaba katambula waki ne bakatayimbwa ku mutwe ne kafa ebyokummanja n'embiwona. Wangi? Olina amawulire gonna gojjeeyo? Teri. Miki. Kirizagaana Mujuni abuze. Ku nnamakwekwe kuno tasobola kubula. Lwakuba tomanyi bumanya waali. Naye twandigenze ntulaba oli omuwala. Yandituyambye n'atufunira Mujuni wa waali. Muwala ki oyo? Martha. Oyo ayinza otuyamba naye tumufunye tutya? Muzamil, ekyakumpisa ondage mukazi wo kyekyaki? Naye njagala omumanye naye akutegeere.
mumanyeeko kyera nnyambe ki? Ensonga teyali yakuyamba. Wabula sinalowooza ng'omuntu ovunaanyizibwa gwe nga mukwano gwange. Wali oteekeddwa okumanya mukyala wange. Ekyo ky'oyogedde kindaze nti toli musajja kimala yadde akatono. Ate lwaki? Omuntu tayinza kukwata n'akutwala mu supermarket omuli ebintu ebipya, omuli ebintu ebirungi, ebirabika obulungi. Wabula n'ogaana oyingira supermarket n'odda ku luguudo n'ogula ebintu ebijjudde enfuufu, ebintu ebirabika obubi, ebitategerekeka, ebiri expired. Nze nkwewuunya. Tewali buzibu. Kasita Katonda twe basazeewo. Pretty, nze ndi musomesa era nina okuma ekitiibwa ky'obusomesa. Wakasomeseza mu muli eri. Ekyo kibayita ethics and integrity. Ensonga ya muyonji wulidde bulungi. Ninga we mundaba. Nsanze ninako gyendaga. Kati mpozi okubayamba. Obudde bwange muba mulina obusasulira. Kituufu obudde tujja busasula. Senga oba otuyambi. Tujja kuwa ssente zonna z'onooba oyagala. Awo kye mujje mutuuke. Hello, Mujuni sweetheart. Mukwano oli luddawa? Naye okimanyi nti ndi eno mubiri mwerere. Omutima gwange wagenda nagwo. Ye mukwano kati mbadde nsaba. Omutima ogwo okomewo nagwo. Nzirewo mbere muntu mulamba. Ye mukwano jangu nkulabeko. Naye kati. Kale mukwano nze nasanyuka okulabako. Kale. Wajju wanjise. Ennaku zino zonna oli luddawa. Tukunoonya tolabikako. Tukuba amasimu tolabikako. Kakati nzino mumpe kye mubadde munoonyeza. Tomanyi leero tugabana ssente zaffe ez'ekibiina. Kakati mulowooza ssente zammwe entambula nsonga nazo obuzunzi sizirina leero nyina we nazitereka. Tuzaagala leero. Kuba leero lwe tuzigabana ez'ekibiina. Nyina we nazitereka sizirina wano we tugabane enkya. Twateesa gabana nkya oba leero? Anti olwaleero ndi bize ndi ne sweetheart wange ono. Sebo, talina budde bwaffe. Kati kankolage nti ffe tulina obubwo. Twagala ssente zaffe. Twagala ssente zaffe. Muntu alawa. Agambye twagala ssente zaffe. Kyekibalwanye. Mwana wa maama. Bino byo leero nkwegayiridde bimma amazzi. Itaho tugende. Tabuuza wajja tutwala. Mwana mama nkubuulire essanyu lyenina lya mwoki wa bunja. Nze golaba mbadde nsaba Mukama Katonda. Mukama nkoze ntya laba bwantaasa akasajja ne bakatwala mu kkomera. Wakasabira boda kabona. Bakatutte mu kkomera. Kati nina emirembe ngenda kutambula nga siriiko yadde okweraliikirira. Mukama yampeesa gumu oba yampeesa ebiri oba yampeesa gumu na yampeesa gumu tulaba. Feva. Nga Muzamiru yakugamba nti mukwano gwange nnyo ddala teyakulimba. Mukwano gwange nnyo. Kubanga amanyi nange mumanyi. Naye nandiyagadde okugamba ku bintu Muzamiru ebintu byakola. Ne bambi mukazi wattu nenkusaasira. Omwagala naye akwagala bya kiyaye. Ne nandiyagadde obimanye. Biki byakola? Nze obikugamba omala kunkakasa nti ompadde akafo mu mutima gwo nga kange nga tewali mulala akatuulamu. Kati Muzamiru bw'aba alina ebintu byakola nga bye bikuleesa oŋŋambe tobiŋŋamba. Muzamiru si musajja ozze obiŋŋambe otutabule onneefunire.
tojja kuneefunira byonna byakola muleka abikole. Nangwe Muzamiru tomumanyi. Muzamiru ku bakyala baalina. Baleke. Oba alina abakazi. Baleke. Musajja. Sebo togenda kuneefunira. Feva. Tongamba. Nti ki sebo? Nti Saamisa akugamba. Oyinza okwejjusizaawo. Togenda kututabula era tojja kuneefunira sebo. Kale. Violet tukomezaawo wano tuzze kugamba bbaawo tumusibye era tumulese mabega wa mitayimbo. Ate musibye waki? Yaddira ssente zaffe zonna ez'ekibiina n'azirya n'aziteeka ku mumwa n'engalo ne yeekomba. Naye bwe kibanga kya ssente ate temwandi musibye. Kuba omuntu gwe musibye ye muntu eyalya ssente zammwe era yalina ozibaddiza. Kati ate mumutadde mu komera gy'anaazikolera azibawe. Tukimanyi naye tezibula mukwate. Gwoba olyanga bbaawo omwetaaga. Munoonye ssente zaffe muzituwe bamute. Ekyo ekintu kye mukoze sikisiimye era sikyagadde. Naffe tetukyagadde naye bbaawo yatukasa okumusiba. Yabakase? Abakase ati? Okwemakulira ku ssente z'ekibiina. Mujuni musajja mubbi nnyo mubbi kondo. Nze gwe mulaba ekisajja ekyo kyakwata ssente zange n'ekizitwala empitirivu. Yanziba ssente ze simanyi na muwendo. Naye namutunuliranga musajja mwavu ne mwesonyiwa. Era mbeera naye olwokuba nti alina ebirungi bingi ate ebirala byankolera. Naye mmwe ke musazeewo okumusiba njagala mumukwate mumusibe n'ebisumuzo mubisuule mu ttooyi. Neeba muba mwetaaga mujulizi mu kkooti nze wendi. Kale ffe tetusobola kumwesonyiwa era tugenda kumusiba olw'ensonga abantu baasonda obusente bwabwe olunaku ez'okugamba zituuse tumunonya talabikako. Kali tolabaawo musonza obusente bwammwe mu bugubi nammwe temulina nga abukwata abubbate nga musonyiwa oyo. Shia. Hey! Saagala kuwulira kigambo kigamba mutusonyiwe Mujuni. Mujuni ne waagenda n'aziikula abantu beewaabwe. Bonna abaafa newe bajjanga baavula mbu tumusonyiwe sisobola kusonyiwa Mujuni. Awo wamanze empagira ggwe. Bannange kasawa nga kalungi kafaananidde ddala akasawa kange. Olimba. Kandabe bakasi. Okimanyi nti ne bwensumulula bwe nti kasumululira ddala ng'akange. Olimba. Kafaananira ddala bwe kati. Naye kati omanyi ky'ogenda okunkolera? Tugenda kunkolera ekintu kimu. Njagala okole bw'oti. Eno essimu ogiraba? Eriko emitwalo 4. Naye njagala ogenda otoleka 3. Gibayambeko mu kutambuza omusango. Kuba mugendagenda ku poliisi babasabe ez'amafuta nga temulina. Pini kodi eri mmeka? Eri 0 emirundi 5. Tweyanziza nnyo nnyabo tweyanzeege. Si nnyo mukwano. Bannange tweyanzeege. Kale mukwano. Nze ndaba wano. Sikolaganira ddala kigambo kye bayita mubbi. Naye ndaba wali nga bakutte omubbi nze nsooka omukubba ejjinja. Bwe tumukwatako bwe tuti ekyetaagisa kyonna mba nino kiwaayo. Munnaye weebale nnyo bebale ddala emitwalo 3 g'otuwadde webale kuba na mutima ogwo. Si nnyo munnange. Era Mukama akwongere omukisa. Munnange amiina. N'omutima omugabi. Gweyongere. Gweyongere nnyo. Amiina. Ennyabo. Hello mulamu. Wasuza otya nnyabo? Bulungi mpozi mweyo. Kakati mula waliwo obuzibu. Obuzibu mwenye kubaamukutte. Iye mbu yalidde ssente z'abandi. Baamuwa ssente z'ekibiina ekifo kyo ziterekayo yalya ndi. Iye mula. Kati baamukutte ali mu kkomera mbadde ngamba nti oba mujje tulabe ekyokukola. Ennyabo. Kale muwula ngenda kuba mbalinze.
Gwe nnyabo. Okujja ssente obujja ku ssimu kikwetagisa mwaka mulamba. Ate mwaka ku ssimu tekuli ssente. Ssente zaalazeewo. Kuliko zero balance era kyekindwisizaayo emirundi n'emirundi nga tukebera naye nga tekuli ssente. Oh, sorry. Wamma naziggyeko eggulo. Ziri waka. Tugende nneko zituwe. Tekikwetagisa kutambula ate tugende ewaka. Ekyo mukisa nina ennamba ye y'essimu. Ngenda ziweereza ku ssimu yo. Naye ate n'ekirala ngenda kwongeramu $5,000. Gibeere $35,000. Toyanziza nnyo nnyabo tweyanzeege. Si nnyo munnange. Kati nompe essaawa yange ŋŋende. Essaawa ngirekedde oli munno miiki. Mpozi gwe wompe essimu yange. Tweyanziza nnyo nnyabo. Kale nnyabo. Tweyanzeege. Kale. Michi, okimanyi nti abantu bangi abalwala obulwadde bw'okwerabira? Ani mulala alina obulwadde bw'okwerabira? Martha, aŋŋambye ngende nzigyeko ssente naye ssente yaziggyako dda bandaze zero balance. Kyogamba atuwadde empewo? Agambye mbu agenda zitusindikira ku ssimu. Bw'aba agambye nti ajja zituwa oyo talina buzibu. Kale mpe essaawa yange tugende. Martha yennyini avuddewa n'aŋŋamba essaawa agenda agikuleetera yanze agindekedde. Martha aŋŋambye essaawa agikulekedde. Bannange nze tannampa ku ssaawa era sirina ssaawa. Jangu tugende Martha, nze ampe essaawa yange. Jangu tugende. Klikayo ssebo. Nvuddeyo. Wasiibye otya? Nsiibye bulungi. Naye nyinamu ensonga zenjagala okugamba. Nsonga ki? Za mukwano gwo Sami. Sami? Abadde ki Sami? Ayinamu ebigambo by'aŋŋambye ebitali byavunaanyizibwa. Bigambo ki by'aggambye? Aŋŋambye mbu simanyi mwegayiryeko Pretty wa musonyiwe. Kati ekyo kyagala kingobye Sami wano. Kati bw'omwegayirirako oba okoze musango ki? Ate nze nkugambye simwagala. Nze sisaaguba Sami lw'ekyo. Ate n'ekirala bw'oba olowooza wajja wano okunja kukanya n'emikwano gyange ekyo tekigenda kusoboka. Nze nkugambye simwagalawo wano. Nange nkugambye sigenda mugobawo wano. Bannange. Hello. Kale mukwano nawe gyebaleko. Kale dia. Kakati waŋŋamba nti oyagala essaawa. Natikkudde kakati jangu oginone. Ekiki? Kyogamba wafuna dde essaawa. Naye bannange lwaki tewaŋŋamba nti wafunye essaawa ne sitikkula amasaawa ne ntikkula ebirala? Nze okimanyi bulungi nti ebiriko byentambula nabyo era byentikkula. Kati maze obudde bwange nyonoonye ssente zange empitirivu ntikkudde essaawa. Tubaya baaki? Viola, ekitukomezaawo olwaleero wano kulaba nteekateeka ki gy'oyina ejja mu Juni mu kkomera. Kaakati mukulu Meeja, ssente ze mbanja mu Juni ssente nnyingi sizirina. Mpozi bwe munaba mukozesezza obuntu bulamu ne tukola endagaano ne mugenda ne mugisaayo mu Juni n'akomayo waka wano n'apakasa ssente n'azibawo. Nze saagala kuwulira kigambo kusonyiwa mu Juni kubanga mu Juni ffe twamuwa ssente zaffe mu mpeke kuzitereka ye n'asalawo kuzirya. Okinaataasa mu Juni ng'alese ssente zaffe n'alyoka ava mu kkomera. Otulaba n'ebintu bino bye mwakoze ebyokusibisa mu Juni ze byanviiriddemu obuzibu. Mulamu wange yazze wano munnyonnyola nga yebakutte brother we alowooza nze nasibisiza brother we. Mu busungu obungi yanviiriddemu nankuba ndoozebwa kumuwulira. Oyo mulamu oto musaagisa.
genda ku poliisi omuguleko omusango bamusibe. Ate sisobola mukulu iki. Omwami wange ali mukomera ate ne muganda yine ngende musibise. Sikisobola ekyo. Oba abantu baagala ki? Omuwala Martha yabbye essaawa yange. Martha munoonya wonna waali wamulabyeko. Martha? Simumanyi era sinamulabako. Mubbi yabbye essaawa yange. Naye tulekemu naawe. Ku mulembe guno abantu nga okyasobola okubba essaawa. Essaawa eno ey'okumukono. She. Aha. Sharon, kwata essaawa eno ogitwalire ssewa Kiryanga ogimuwe akuwa emitwalo 5. Akuwa emitwalo 5 tosalako yadde 10. Bw'atazikuwa togimuwa. Nje mutwalire waka oba gya nkolera? Gyali ku dduuka gy'oba ogimutwalira. Naye genda kati. Kale. Egenda nno. Kamala okunywa akokunywa kae kano. Tewali buzibu. Oluvannyuma ngende kati. Nyabo. Mwala, jangu mukwano. Tulira kaonya. Jebale kunya. Kale nyabo, nayo jebale kunya. Kakati. Mbadde nsaba kutumako. Ewo banyabo. Mbadde njagala kutumako namakwekwaawo. Namakwe nga wala. Kuba baba wange abadde antumyeko. Baba wadde akutumye. Abadde akutumye ki? Abadde antumye mutundire essaawa eno. Sawa, kandabeko? Sawa, si kabi. Kalungi. Obadde okatunda sente. Mitwalo 5. 5? Sente nga nnyingi ezo. Naye si kabi kaakati tonsaliddeko? Iye, angambye nkamutundire ezo 5. Sawa kalungi. Kalungi ka mulembe. Baba wo, yani oyo? Baba wange bamuyita Martha. Hali, kakati kangene ndeete sente. Nyabo, kangira nsigala ku ssaawa eyo nga oleeta sente. Kale nnyo. Pemba. Ngina kwina makwekwe. Ate kolaki? Nkoyoginanga mu banka buli kaseera. Okubera ku account yange oba batiddeyo omusaala. Kati ngenda yo mu banka nzigule mobile banking. Mbenga nange bukimuso kikulana ewaka. Oba keera settlement eziriko okola withdraw nga bukimuso kikolera wano. Naye gwe omusomesa. Bulijjo tekimanyi nti tulina mobile banking. Nze ebyange byonna mbikolera ku ssimu. Kyogamba gwe wagigulawo dda? Yeah. Okay. Kana ikangine njigulewo. That's alright. Sigenda kulwayo. Kale sigala bulungi. Kale. Hello? Kituufu. Kale. Katujje kati. Titi. Soko jampi genja kulya.
Ani? Nze Sami. Yingira sawa. Sanso okulaba sebo. Tainyawo. Mugamba mutyena. Njeteni sebo. Muzamirwa aliwa oba yebasenga bulijjo. Muzamirwa agenzeeko namakwekaawo. Tegeeza Katonda atambudde nange. Ate atya? Anti Feva nakusaba akapoti mu mutima gwo nga kanjagala akatuulemu. Naye kankubuuze, Muzamiru mukwano gwo oba? Muzamiru mukwano gwange nambenki nambeemu. Kati bw'aba mukwano gwo toswala kusaba mukyala wa mukwano gwo kifo mutima gwe? Mukwano gwange kitegeeza enkolagana wakati wange naye n'okugabana ebirungi bye tuba tufunye. Kati gwe omu ku birungi bye tulina. Kati ssebo mwagala kungabana? Naawe ekyo tebakibuuza. Ssebo siri musiru kutuuka ku ddaala eryo. Kati okuva leero toddanga wano okuleka nga siriiwo. Feva naawe tuli bantu bakulu. Leka okweyisa ng'omwana omuto. Ssebo fuluma ove mu nnyumba yange ate era toddanga. Kati ebyo nabyo. Fuluma! Tambula ofulume. Toddanga ewange. Kakati nyabo mbadde ngenze kukima ku ssente naye ngenze olaba wateziweramu. Naye waliwo omuntu gwe nkubidde ali mu kujja andeetera akasente osasula essaawa eryolabye oti. Ajja kati? Ali mu kujja. Si yakututuuza katebe kulinda? Ali mu kubajja. Dakika nga 2-3 agenda batuuse. Kale. Nabo baba bano batuuse. Nga nsanyusa obbalaba. Njebale. Kaakati ekiriwo akasaawa kaakano katundibwa. Nyabo gwe otunda essaawa eno? Yanze kennyini nyabo. Ogitunda ssente mmeka? Bitwala 5. Olina lisiiti yaayo? Olaba yiyo mpya eri mu kaveera. Omala kugigula ne nkuwandikira resiiti awo neryoka eba ne resiiti yaayo. Nyabo tatumalira budde eno essaawa yaffe yabbibwa n'ebijoogerako byonna tubiina ne lisiiti yaako. Resiiti yaayo mugiina? Ye. Oyogerako njogera tosobola kugijja kugindaga. Oyita nayo mukamwanga bigambo. Nyabo omanyira n'omumanyiira. Kati kankulaga. Mundekere. Bemabega. Kakati nyabo. Eno essaawa yaffe kati tukutwala ku poliisi. Siri mubbi sinnabbako tontwala ku poliisi. Toli mubbi nga nkutte n'essaawa yange. Baba wange yangambye ntunde risiiti. Yangambye ngitwalunde risiiti. Risiiti oba ssaawa? Essaawa gye ngamba yangambye ngitwale ngimutundire. Kati kangutwale ku poliisi baba wajja kusanga ku poliisi gy'anaakujja. Tontwala ku poliisi sinnabbako. Temumala budde tugende. Lwakirika mbatwale ewa baba wange mbatwale kuba muleseyo ewaka alya namayumba. Hola tunamalire wano tusobola obimalira wano. Sirika ez'abalozi oba omalira wano ezange nzimalira ku poliisi. Bitubimalire wano. Bana temuntu lwakirika mbatwale ewa baba wange. Baba wange gyali ewaka namuleseyo. Muzamiru otuuse. Nkulinze nno obudde sikulaba. Oli bulungi. Nina ekintu kye njagala okubuuzaamu kitono. Lwaki ennaku zino bwe nkukubira amasimu gange tokyagakwata? Sigakwata. Ku lw'ensonga buli kimu twakyogera n'okitegera bulungi. Kati awo siraba kipe kyogenda kuŋŋamba. Ate n'ekirala ogenda n'okubira amasimu nga ndi mu kirasi ndi mu kusomesa. Nze Prito omulimu gwange nguwa ekitiibwa. Sisobola kuleka kusomesa baana nenzira mukwata amasimu go. Bambi nsonyiwa bulijjo simanyi bulijjo nkuba nga oli mu kiraasi. Nsonyiwa bulijjo simanyi nti oba mu kiraasi naye. Muzamiru ndowooza kati ne bwe nkuba ekiro tewali buzibu. Awo totawaana. Ate lwaki Muzamiru? Obudde bw'ekiro bwa mukyala wange.
Muzamiru naye oli musomesa kikaaki? Nze nsomesa math ne English. Muzamiru, ekituufu watusala. Mwe baani? Fe abawala. Kasita mukyala wange mu mativu n'embeera zange. Omuntu yagiddwa omukazi. Bw'olya nno omukazi gw'owana n'omuntu ayimiridde eri ayinza okudduka emisinde ajja amulabeko ajja walinga n'entuumo y'ebisaani. Wabula toddamu kumpaanira mukazi wo. Muzamiru, toddamu kumpaanira mukazi wo. Baba! Baba! Wanji? Wananga muzibu kyati? Baba oli mukazi muzibu nnyo. Ate ntya? Nompa ntunda essaawa taliiyo. Ate saawa yange? Mbuyabala. Mwe bantu mmwe. Essaawa eyange mwoyo gye mugamba nti yammwe? Gwe nnyabo, essaawa eyo webanga yiyo, lisiti yayo eriwa? Leka naawe. Essaawa eri gye nagula mu mirembe giri egyewala era nkyakuma lisiiti. Ate okimanyi bulungi ffe abaddugavu abaana tetukuuma lisiiti. Gw'olugula ekintu kyo ky'osinga okuva liwinga kyekyo ky'oguze lisiiti ng'osuula. Nnyabo, ffe ebijoogerako tubirina. Ate kakati ekyo kirungi. Kye mubadde munoonya kiki? Si saawa? Mugifunye. Kati omwana mumute. Ani? Ono. Nnyabo, ebyange biggwera ku poliisi. Naye ate nammwe muleke. Ki ekitutwala ku poliisi nga kye mubadde mwagala kikino mukifunye? Nnyabo, osaaga. Bitawo. Ojja bitegeera ku poliisi. Naawe. Leka naawe ate. Baleke mugikwata ekisajja kikulu. Nedda. Tugende. Kati omuntu alandi muligere. Yambala engato. Mundekere mwate wakiri akatiibwa akatono tulimu. Mubuzaabuza wano abantu. Mutwala ebintu by'abantu. Mubuzaabuzizza ki? Yango. Soka tukole bwe tuti. Ebintu tubikwate engeri ya kisajja kikulu. Bye mubadde mwagala mubifunye. Kati lwaki ate mututwala okutuswaza okutuuka kwetu? Ojja bimanyira ku poliisi. Nene dawune. Muzamiru nawe. Muzamiru, nkubuuza omulundi ogusembayo. Njagala ombuulire, era ombuulire ekisembayo. Pretty, eno eba business kiza nti yakusala era okyusa okola endala. Nze wena sibira wenkyali. Tiwali ky'oyinza kukola nekinkyusa omutima. Tewali. Muzamiru okakasa? Nkakasa. Muzamiru okakasa by'oyogera? Muzamiru, mbadde nkulimba. Muzamiru ddala mbutuufu nga bwe weeraba. Nga bwendi ku standard kwendi, osobola okuba n'omuwala anfaanana. Muzamiru osobola, nali nkukiina. Muzamiru nze nali nkukiina nga sikulimba, nga nkwagalako ki? Gwa mubi, gwa muddugavu. Kati nange ndi mukazi, nze ssebo njagala abasajja abeeru. Muzamiru sirina kyenkwagaza, ye nga nkwagalako ki? Mulabe yenna agapale, mulabe agasaati gaatagolola, mulabe nno bw'atunula. Twala eri agagatto n'agapale. Nze tommanyira Muzamiru, sirina kyenkwagaza yadde n'ekimu. Okuva olwaleero nerabira gye wandaba, nange nkwerabire gye nakulaba. Era okuva olwaleero Muzamiru, kitegeere nti nali nkukiina. Pretty, saba ompulirize. Byonna byogere nga bw'oyagala, nenze byogera kundaga nti ensonga yange okitegedde. Nze sinza omusajja gujja malaga atwala amakubo gw'oyagala ogera okwesizeyo ensobi. Nga nkozesa nsobi ki? Muzamiru, nga nkozesa nsobi ki? Kiraba agapale, kiraba agasapatu. Kyokka kati kirabe kindekawo. Bweki Muzamiru naawe. Kyokka Muzamiru ogenda. Kati Muzamiru olagawa. Ondekawo Muzamiru, ondekawo ogenda. Toswala Muzamiru, toswala. Oba ogenda genda kirabe. Nange sikyayagala kiraba agapale. Omuntu mbu mwagala babeegayirire.
naye bannange kiki mu butuufu mpulira nga ŋŋonze. Tutambulira mu kuswala, tuli mu buswavu bwereere. Nsaba ensonga zino tuzimalire wano. Bwe nakusanga luli ne kugamba mpe essaawa yange waŋŋamba oti. Nakugamba ngirekedde ono Miki. Naye nga wali ogimulekedde. Kale nali ndowooza ngimulekedde naye ngenda okutuuka ewaka ate nga mu nsawo mweri. Kati wagisanga mu nsawo n'okola otya? Obuzibu nali siina nnamba zammwe z'amasimu. Ne ŋŋamba nti wendibasangira bonna ŋŋambawo essaawa yaabwe. Kyova olaba nga wali era mbagambye nti mukwate essaawa yammwe. Tatumalira budde, tugende. Baba kati ate nze bakyandazaawa. Gwe naawe sirika, nagambye genda walala bagenze kweyitiriza kuyita walala. Kolaba okweyitirizaako nawe gye kukutuusizza. Temutumalira budde, tugende. Bannange kiki? Bano babbi. Babbi eki? Ono yabbye essaawa. Ha, kituufu gwe oli mubbi. Igwe, ojuke bwangamba ngutere sente ku ssimu inazisindika n'obula. Ekyo ky'oyogedde kituufu. Naye ate nannyini ssimu yamala n'agitwala. Bwagimuwa n'onzira sente zange? Anti nali simanyi wawe nnyinza kusanga kuzikuwa. Kati nzuno nsanze kati zimpe. Bannange, kati nga bondaba bwoti sente nzijjewa. Zimpe. Bannange. Bo batwalawo. Ku poliisi. Tugende. Naye bannange, lwaki mututwala mu kkomera nga mwagala kubasasula ssente? Nze ngamba mumbulire ssente ze mwagala ndiwe. Nnyabo, nze ebyange biggwera ku poliisi. Leka te naawe. Poliisi egenda okusasula ssente zo. Agenda okusasula ssente y'ono. Nze wamma ekituufu kiri nti njagala ssente zange. Kati nkubanja emitwalo 3 kati nzikubisaamu njagala 6. Kati nawe oyogera bwogezi ssente ezijja mu kintu kyakubbyeko omukube fine azisasule. Nze essaawa yange ya mitwalo 10. Bw'oba oyina emitwalo 10 gimpe nkusonyiwa okugenda ku poliisi. Kati nno tugende ewaka mbawe ssente zammwe kuba ssente gye ziri. Nnyabo. Ani g'osiriwaza kutwala eka otuddukeko. Ffe ssente ezaffe tuzaagala kati. Oba si kyo tukutwala ku poliisi. Kati nkoze ntya okujja ssente ewaka? Kuba zo gye ziri. Tumona. Adde ewaka alete ssente. Sharon, gendeko situle omufaliso. Wansi wago waliwo ssente ozireete. Martha, olabye ensiwa eri enfunda? Walowooza saa kufuna. Sikufunye kati? Waloga nti Martha. Hey. Mwegeze ebirimi nnyini. Baba. Kiki lwaki ongoberera? Ate nkoze ekyo. Nagambye kola birala, wagenze kwetuminkiriza kola birala. Ebividdeko ssente zange empitirivu okutokomoka ku lulwo. Si gwe wabbye essaawa. Maama, kale otandise na kunnangira kwegamba ndi mubbi? Nnyabo, ba mugezi toddamu kungoberera. Tambula gago nange ntambule gange. Bakuwana wanagezo ddemu ongoberere. Banaye mukumivu. Kukyaki? Kuki omubbi gwe mwagenze naye? Omubbi asasudde. Asasudde sente mmeka? 10. Ate 10 lyaki? Essaawa maze n'ogimuguza? Essaawa yiino. Kati olwo 10 libadde lyaki? Eyo ebadde fine. Kumugamba butaddamu kubba. Naye oli mutuufu banaye omwana omuwala neewuunyisiza. Ku myaka emito egyo gy'aliko nga bakwata mbubbi essaawa. Kyewuunyisa. Tekyewuunyisa nnyo munnange. Omuntu ng'alimu omuzimu gw'obubbi ne baba kasasiro nga mulabye wa neighbour we amubba n'amutwala ewuwe awo omuzimu gw'obubbi ne gulyoka gukkakkana olwo naye naawe weera. Naye banaye ekintu kubba kibi kiswaza. Anyway, kasita nfunye essaawa yamu.
Kale nnyo. Ekituufu kiri nti sikumanyi naye kino nina kigamba fa ku bubbi okyali muwala muto abantu bajja kukwata bakwokya abantu bakoowa ababbi obubbi muze mubi nnyo anagambye nti ndi mubbi kyogamba nti oneerabidde sigwe gwe tukutwalina essaawa nze ndi mubaka ow'ababbi bampadde ntunda essaawa essaawa tebadde eyo naye omulundi oguddako munaye weegendereza abantu bajja kukwata bakwokye omuntu bwakuwanga ekintu ng'ekyo ntigenda otunde sooka onoonyereze kivuddewa togenda bugenzi ngwe otunda okitegedde yenyavu niyanza n'amagezi gompadde kale Wanya. Kiki? Wanya madresa ya wajijja. Kibuzo nabaki ekyo kati bozo zoyambadde wazijjawo nyaba tonneekaliza mbi enjogera mbitegeera eyo dress yange gwe nyaba eyo dress wagijjawo bannayinza simanyi dress ya Martha yagimpadde ne nnyambalamu bannange nsaba kutusonyiwa nsaba kunsonyiwa amazima naye Martha obubbi bwakulemeramu obubbi wayonka buyonke mu mabeere kiki kwa buli kyolaba oyagala ukibba bubbi buli kyolaba obba kibbi nange simanyi kirabika mujja wa jjajja wange yeyandoga naye nsaba ensonga tuzikomye wano munsonyiwe kuba ebyalo linna biraba kati baba oyagala kusonyiwa ono dress agijja gwe nyaba ojja mu dress yange nange munsonyiwe temunnyambula kunswaza mu bantu bano olowooza mbakolera kiki nze nkubuulire natamwe ekiyitibwa omubbi kati bano tubatwala ku poliisi musaasire sinange sajibba mbegayiridde bakulu mbegayiridde bane mufune ekisa ono mwana muto banna esamusiyunya